Ochalaba okwanjula n'embaga. Lekayo mukwano mulango kwe bali kwera ngo kyali mukulaba Delta TV tukole program okwanjula n'embaga ngeberawo bwe Sunday sawa zibeera 10 mpaka emu nange Sharita mazima wavu. Nchali wano ku Interior Center Natete bannange bwe tubeera n'entebe bweziti mwetaagamu bupiro naye bupiro kikaaki nga tebabutaddemu bigoyegoye omutunzi byakoze eki byagase funa ppiri eziweweera bweziti zirimu ka fiber akalungi oba mu bannaffe aba Interior Center Natete abasangibwa ewakaliga ngonatiro opposite nguvu oba kumpi n'ettoto onsinzidde abanjovu estate developers okula yettaka kunasana business center atera n'enjovu junior school osobola otwalayo omwana wo n'asoma ng'oli ku sure deal ntino agenda kukola ki kuyita bw'okitekedde mukwano Charitas by the world tusomesa abaana eby'enviiri tutandikira ku mitwalo 10 tulina daily boarding tuli fully registered leta abaana basome eddoozi olaba bwe bakoze ku mugole waffe oli owa BTFM mu kaseera kano omukolo guno manyi wagulabako naye munnange omwami yagambye omukyala wange mwagala nnyo mukuddemu kyetaagisa ky'okuddamu etumugambye kyetaagisa bwekyo tugenda kubuddamu ate era ogunyumire Medi Sentamu ne mukyala we omumbejja newedde Martina bakoze nabo omukolo bulungi bali ererumbe kangu kutuuseeko tuva ku Delta TV tukole enza Sharita mazima wanvu ku Interior Center Natete. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukulu dadi ekyamazima yefe abako oyite sawa mukaaga ne tuzikwata kubanga ebintu tubirina tetujja kuddamu ono ng'agula obuliga nti kaswala obugulu gy'obeera akatwala kusamba ttaka sebo mukulu dadi ekyamazima twandikusazeeko ng'omwana we bwagambye nere tuzze na bwambe mukulu dadi tuzze mu lujjalo muno nga tuzze bweteesagga dadi nkutuse buyise obutadde musasa kitango mulungi kalijja munyolo yalimanyira lupiya era olaba mukwata makoba n'obujjongo talanze muyiggo ng'omanya asanze kitaagu you fingers my people mbona bakudance flow come take it digi 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 da 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 biggie biggie boy come pepeta digi 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 da 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 mbona bakudance flow come take it digi 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 da da biggie biggie boy come pepeta afuna kwena kwa mukisima nzingamba si kigeza kuta olwayo n'obulamu bunnuma ali kugwayina kita jagalanga tubondinga jagalanga tumachinga malolusi tumitinga tekintu tukwasaganya jagalanga tubondinga jagalanga tumachinga malolusi tumitinga mukole parking oba mukwano mumuwe parking kanakose wa mukwano lafu njagala kuwane kanakose zinetete kamugambe lero njagala kusuze kanakose wa mukwano lafu njagala kuwane kanakose zineloma kamugambe lero njagala kusuze lero tula wati okubetane deyolyo Line gwanga Uganda Lyamanyi wanyo egwanga lya fe okwetololensi zonna. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير اليوم ونعوذ بك شر اليوم.
اللهم إنا نسألك أول هذا النهار صلاحا وأوسطها صلاحا وآخرها نجاحا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Timu Muhammad Ismaila. Kuchayira usiri kubasami mazima. If you love me Mukwano December January mazima. You influence me muli mpulira ngo force part of me. Minna lotum osakna gram cut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Anaina katabo kango muri basa njigule. Musa ekyamazima kyokoze salam njiguze million 2. Wamma mwana wange okubalako basebo kale ba Musa sayinza okubalako bannyabo banakuddamu n'ab'e Kampala mwana wange eradde basebo eradde nnyonyo Musa eradde bannyabo eradde Musa mukulika amakulu gatuwonye gye tuze tubadde twagalayo musajja wa Kabaka mukulu daddy gwakyusa amaloboozi okulaba mama Fiina anti nze ntulwako ebyekika kale wamma atonani Imumadi Onina Taina yewe ya chama Choi no manyo kako ya piye ya wamba Choi no manyo kwe Choi no manyo kwe Choi no manyo kwe. Salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Tusanso kubala basebo Kale nnyo mora Tusanso kubala banyabo Kale mora Eradde basebo Eradde nnyo mora Eradde banyabo Eradde mora Okulika amakubo Nje tuze tubale twagalayo mama Abana bange abo bolaba teweyanza nnyo ojja kundeeta amalala ndabira wa opo gafune Hello papa Jeno sibude Hello Ewa shari chutere Hello Tato yo Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi muko. Tusanse okubalabako basebo. Muko naffe tunakulabe nga bulanga etuuse. Tusanse okubalabako bannyabo. Kale muko. Eradde basebo. Eradde nnyo muko. Eradde bannyabo. Eradde muko. Mukulika amakubo. Ge gatuwonye. Oh. Ono yagambye. Bunno. Tunalya. Why like a one in Martin? Yagalo zino no sanyo sena Martin. Chitongo chikona nanti nanti. Kusudi ya kusahila party party. Wakabingu wakabipanda ntuse Kumita fumitembos Fumitembele fumitembos Fumitembele What? Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum wa alaikum. Sanse okubalabako basebo. Kale bambura. Sanse okubalabako bannyabo. Mukulika amakubo basebo. Iye. Mukulika amakubo bannyabo. Abakyala baveeko banandise okugeya kawulivuko. Guno mulembe gwakweraga. Buli omu kyalina kyeraga nakyo otyo. Owa bodaboda yeraga najja keddugala. Ye mukulu. Bajja kuwulira. Baani? Abakukola omulimu. Ozi ye yandeese. Kwegamba ogabolinga mu Katoliki. Era ddala. Wajimula akulembedde.
Eradde nnyo Mora. Alimbi magano nnyo. Mukulu gwali wano. Bana ngabulezi sibya ddala. Mukulu ali ekyemmanga. Nangatto. Omukyala aba beautiful. Omwana obulenzi de. Omusajja aba handsome. Abaana abobuwala mufukamire. And something in your hand. Daddy. Wanji. Ffe twakola ssente. Iye. Era abaana abobulenzi abo bali awo. Mpulira. Ssente diriwo. Oh. Kati owulirira munenga agamba mpayimbiryawo. Amakulu ogenda kulaba waaka. Obabiranga bagamba soko mpebiryawo. Kulumbe. Alimbi maneyanza ssebo. Tubasanyukirako era ne tubabuuzaako. Tumaliriza okubabuuzaako. Ye mukulu. Tubagabula Alimbi makapitaapa. Ye mukulu. Tumaliriza okubagabula. Ye dadi. Mwana tuno. Ye ne tubasiibula ebula kimu. Osiibula fwe. Obadde ogamba. Allahu akibar. Sebo kitango omulungi. Wanji. Ekyamazima ntwala omukisa okutegeeza. Iye. Nti abantu bano benna kulembedde bakubire mu ngalo ezirimu n'akalulu ak'amaanyi. Birthday to you. Happy birthday, dear Mahadi Abuba. Dali ne bagamba nti nsenze buke. Ekyamazima siyinza kujanjanga nesimba ejyalinga omukyala julira bba mumogo. Ekyamazima dali ne bola banja gayegana. Mukulu ensonga yenzito. Taata ne bola bansimbi olukondo. Dadi nkakasa nsonga. Olina ensonga? Ensonga erimu oludna buddu. Ensonga nzito nga byenda. N'agulwa koota asaba enkata. Mukulu ate omulungi sikulwisa eyo. Omwana we yozizza emyaka 18. Twekanze. Yabadde ayogera ebigambo bitono nnyo. Ate nga bingi ddala taata. Yayogedde eggaalo. Netubuuza ategeeza ati. Netugamba nti netumugamba kiveeko. Musajja wagaba. Mukulu. Onvuga stupid. Anti era kyogamba mbunna ensonga ya buwangwa ate ya nnono. Ekyamazima taata kanterere. Ensonga eri mu Katonda. Taata sagala kubeera ng'ono mujja atudde ku mukolo gwa muwala wa mujja we. Bw'ayigayiga n'ate anaatereera afumbirwa buwe. Bw'anaatereera ye atereere kati anoonya wageeza. Sebo mukulu taata ensonga nganda erimu n'obwa Katonda. Mukama ensonga ya tali ensonga ya buwasa. Kakana engalo abambeje n'abalangira. Mukulu twamubuuzizza bwe tunajja tunaatandikira wa kyemala biseera nnyo ng'asikireko kebinyeebwa nga n'ebisa ebirya mujja kusanga omusajja muddugavu mweru mutono munene muwanvu ajja kuba atunuza bulungi nnyo kimimbi nga seduma wenguze ku sebiwata bwamwenya amannyo nga mulinga amasanga mukulu taata omulungi ekyenyi ky'abasadde ajja kubajjudde ekisa ajja kumpita buyisa ajja gamba nti senga oyogeranga ebigambo bibiri ekiriwa n'ekiriwa senga nsonga ali Namayumba Madirisa zooni yatumanyi
eyalaganya abantu abeera nga abamanyi ng'era ddala mutuufu olunaku luno yaluteekerateekera bulungi nnyo kyalina abagenyi akwate omuzindaalo. Senga oli wa mulembe tosangika mugamba oli mwagala omu kimuleeta amalala enampunge ng'olwangalanga bukyalo kyazudde asingayo ate yani Muhammad omuwejjere nnyo. Kakano mwanyinazi kyogamba muno osobola ogenda nonnonderayo oyo nagagga Dawuliya eyakola ekintu ekyo alina ekisa ekingi ekiyiika osobola nga nkozesa entebe yo bankubira akayimba Muhammad ke yasuza aloota kayimba ki obwedda bambuuza kimu omusajja taakuyiwe ababa kaluukiiko lya situla ka Bible situla mine ka piici ne ka piici Dino Sounds Disco with the number one DJ. akalulu abana chichichichi wetoloze mali suya kalulu timu kaibu dadi huyo omugagga huyo dadi omugagga huyo huyo hale yabemanyi bino hale yabinyumira abana kalulu entunusi wezikubira werage Muhammad kwata entunusi wezikubira Muhammad gaziwa zimba kwata ku mutima otyo kakati mutuze mpola mpola tomukubawo nga ndibota mukakanye mpola mukakanye Muhammad kakana nga atayagala naawe omwanyinaze awo ayagala ne bamugamba okulima tayagala
okyalaba okwanjula n'embaga